Aliza kasola banga tuyingide musawe ezityo. Happy birthday mutawani wange. Nje n'okulowoozaako mami akwagala, daddy akwagala, bonna bamwagala. Wange. Munaye ffe bazadde twabasanyufu mu biseera bwe biti. Kubanga kutikiza mwana. Era ffe abazadde tubulira emirembe naye wagambye nti happy birthday mutawani wange ndowoozezza nze gw'ogamba. Kati kuzaala atya Sebuya. Kati ono mmanyi kikoze etya. Zaale jjajja wange. Kati ekyo kimulumye nnyo. Maama wange yazaalibwa ku mirembe Michwa. Olwokuba naawe oli wa Michwa mbadde mmanyi awo tuyinza okuyomba nga tumaze sho ngeka tukibuuke kamangu ago. Mwebale nnyo alaba Babukedde TV ate abanyumira oluga ekyo kyenjogedde mwe muli baakabi nnyo. Kakati oba basomye ku Bukedde wa leero olupapula olwa Bukedde lwe ŋŋamba olwo olugulo olusiringi 1000 lwe babasalirako nga babaddiza olw'okuweza emyaka gino emingi 2 n'okusoba. Wasomye ku Shalita Mutaawe wange pulira ebintu sibitegeera. Mutaawe wamusomye n'omulaba ku lukumiro lwokka ow'emikolo n'embaga oba anti gye yasookerako ng'akyali ku Bukedde n'agenda eri gy'agenda n'atandika okwanjula n'embaga era ndowooza idea y'emu. Kati omukolo ogugwe ne gutabuka. Omukolo ogugwe ogw'embaga ne Mutaawe yaliyo nga 27 ogw'omunaana 2011. Si wali ya Bobby. Gwe mwaka. Gwe mwaka ye. Ate ya Bobby by the way. Embaga yali nnaku lwerumu ne ya Bobby ate njukidde. Seriously. Kakati kale nno wowulira bino nga obufumbo bwaweddewo Bukedde bw'oba omusomye naye ebintu bingi nnyo bye tutagenda na kusobola kwogera wano. Bukedde byakutusiza kuba kubye page 3 emmotoka yasinga batabula motoka ki eyo eri mu Bukedde olwaleero naye gwalowooza nti oba byakusaaga bya lugambo kati kosooka owulira Shalita nga annyonnyola olyoka olaba obufumbo buno kiki ekyabatabula ye byali bitya. Hello. Sebo nkula mukuzanya. Nayo ndiko. Mwali Mutaawe. Yeso. Amasegu yanga wali wankyawa dda. Ani yakukyawa? Twakyawagana ne biggwawo ne tuddamu ne tukolagana bulungi. Tukulimba ekyo. Kale nnyabo nawe gyebaleko. Kale sebo. Munnange otuuse ekyanja. Ndi wano mujjamu w'enzinda ndi mujjamu w'entinda era njagala kwogera mangu tebalwa kunsika kaakati mubadde ogamba kiso kaakati olaba badde nteesa ndowooza twogere nkya kasitandikire eno yessimu yo kati wejja ndi wano nga ndowooza nti essimu bweyitamu maybe okyali around here nze mba nawusa edda tagala kusanga jjaamu mba njagala nsanga abaana kubanga jamu bwakwata ayinza okutwala omaliramu ddala essaawa nga nnamba oli mutuufu kati point eri bweti esebo kankuyitiremu omanyi bagenze ne bandeetera nze omanyi nafuuka oba muki mawulire nti Mutaawe yavaayo ewaka n'agenda. Kati mboozi mpanvu nga w'ogimanyi nga mboozi mpanvu. Naye nze ye mboozi tebaagireetedde nze. Ekyo ebyo nga byadda byaggwawo dda. Byaggwawo dda ne divorce nagifuna. Tulayira amazima gagato. Nagifuna byaggwawo dda differences zaali z'amaanyi nensalawo mulekera emirembe gye naye andekera emirembe gyange so kati ekyo si kyamaanyi nnyo basobola okugattulula kozi mwali mu kkanisa muzikiti sijjukira na bulungi muzikiti embaga gwe yakuba ebifaananyi naye nga kyaggwawo bambi kyaggwawo si kyamaanyi era alina emirembe gye nange nina emirembe gyange and life goes on because bibaawo mu maka ombeera nga temukyasobola kubeera mwenna okusinga okwetta tegeera omanyi obuzibu bujja bagamba nti olunga lwaki tebaawukana ate bennyini abagamba
bebamwe bajogamba kati lwaki baali tebeeta okitegeera obuzibu bumaze okutuukako mutuufu kumakya ate ngenda kubeera nga ndi mu birala nnyo nnaku zino mbeera bizi nnyo n'obudde obuwumulangwawo nkulaba nalabidde na ku motoka gy'ovuga nenga onaali bize mbeera bize segula mbeera bize nasalawo okufokasinga kubeera nga nnoonya ssente kati ebisigadde nabyesenyiwa nasalawo kubeera nga nnoonya ssente okusinga okudda awo anyway gayi naye kasita okitegedde nkwekane nga byaggwawo dda nze nkyewuunyiza byaggwawo dda kale nkwano bayi kati tunaawuliziganya kale maama nja kukuonako nja kukoonako bambi kale nnyabo kale bambi yasusseeko awo ne biwanvuwa nnyo bye tutataddeeko wano kubanga eno Bukedde famire ne mu lupapula mweri n'emmotoka eyo TX yasinga okuleetera obuzibu kubanga mutaawe ng'aga nti mukyala gwe olabika oyinayo omuntu omulala kakati n'omukyala agamba nti mutaawe sikyakutegeera olabika oli muzibu nnyo kakati mutaawe alaba ono avuga TX okuva ku Noah gye yali avuga nti bizinesi zo zokola zonna nzimanyi sente zofuna Shalita zonna nzimanyi emmotoka y'emiliyoni 5 wagijjeewa kati awo emberebezi kati differences nga yebwannyonnyodde nti baali otuuse n'okwettanga biwanvu mutaawe n'asalawo n'asenguka n'aviira Shalita ekyanja naye agenda emutundwe gye yeebeerera mu Kampala n'amuleka eri ewakiso kakati nkugambye nti Bukedde alina buli kifaananyi naye bwe navuddawo ne nkubira omusajja ngamba mutaawe nnyonnyolako biki ebibatabula mpozi ng'ekyo tekinabaawo entalo zaabwe empanvu bwe zaasajjuka ne bagenda ku poliisi ekira bivudde wala nga batabuka mwaka guwedde kati Shalita n'awaabira mutaawe nti mutaawe adda ng'atamidde n'amukuba n'amuvuma n'amujolonga mutaawe bwe baamuyita n'abyegaana n'aga nti n'omwenge nno nze sigunywa ne bazuula nti waliwo bye basirikidde ebirala abooluganda ne bagaa nti twagaana mutaawe okuwasa Shalita mutaawe ono n'agaana ekyasinga obbaluma nga bali ku poliisi ye mutaawe okugamba kale ne nkuweererera n'omwana gwe wazaala ebbali kuba Shalita alina omwana gwe yazaala ebbali alina emyaka ndowooza ali mu senior 2 alina emyaka agenda mu 14 kati ng'ate mutaawe yakola ki yamuweerera kogatte n'abaana babiri be yazaala mu Shalita omwana oyo nti yamuzaala mu mwami bamuyita Luganda yali akyasoma senior 3 Shalita mutaawe nti bamugaa nti singa waakiri wamanya ensonga yamwawula n'oli omwami Luganda n'olyoka okola ki omuwasa naye nga fairly to be fair buli omu alina byananyamune so nagaa nti Shalita ye mukyamu ennyo oba ye mutaawe ye mukyamu ennyo naye ebyamaka ag'abantu gonna gali ku mberebezi waliwo wantabudde nti onajja atamidde nankuba ate ono n'agamba sigukumbako wantabudde okay kati nga bw'omanyira bwegaye nti ne basirikira awo ebintu byebatanyonnyola mpozi ne babitwala mu kkooti Bukedde ebintu bingi abikunyonyole gwe kyowulira nga tomatidde mutaawe obudde batugaye butuli bubi butuganye simanyi oba obudde bukyaweera eddakiika wali tuteereddeko mutaawe ntuulira bye yagwedde bwe biba biganye tunaawulira mutaawe enkya agenda teekayo mulaba okay obudde bagambye buganye obudde buganye enkya katugatte awo nate tuyina abantu bangi abayogedde abooluganda ab'eŋŋanda zombi bannyonnyodde ebintu ebiwanvu ebikankana ennyo ku bufumbo obwo kasita Bukedde alina sitole eyo genda mugule singi 10 ng'ate bw'otulinde enkya tukomewo kale tesimye munnange weyanze webale nnyo munayo okulonda ffeffe tulina ebikola n'ekyakeerako 12:45 wetutandika ne tunzika ssaawa 3 puroguramu eddako bagita eddagala lya jjajja Dora n'amalage gange